goyagala mukyala goyagala bugagga gomwana wali kusome tabikwatagana gwe kennyini yogera ne Allah kyovala nti mutusaako pressure ngeswala ewedde tumusiramu ngenda face evudde mu mbeera ka saategedde guno muziki sandi gusaliddemu tebasabira na ku matunge swala ewedde nedda yogera ne Allah ombaka ne Muhammad sallallahu alaihi tugoberera tiyayita ku bantu bajje kubasabira buli yajjanga gyali yamuzanga yewa Allah genda ogambe boti ne boti sallallahu tugoberera ombaka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli wetugoberera ombaka bingi tubiwona nze lumu nalindi awo nga bampita ewaka sawa zaali mu 5 era Allah sasire famire zaffe zaali mu 5 nensamba akapichi kange nengende w'omusiraamu ampise ng'omwana amajini gamukoze eki gamukutte bagayita n'amajini naye gwali muzimu omuzimu gwali gutudde ku mwana kati nagenda obbasanga waliwo omukyalo omukulukulu omusiraamu kino ntero kyogera abantu abakulu abali wano bye wali omanyi ng'oli muvubuka bw'oba tewabisoma kwongerako yadde wakaddiwa byokyamanyi tolowooza nti obukadde bwongera kukumanyako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'oba tewasobola tusaazanga ng'okyali muvubuka ku lwa Qur'ani enfuufufu era nagamba tusaaze mumumanyi ekitabo kya Mungu tolowooza nti bw'okaddiwa osobola tusaaza byongera tekwononeka bweki. Naye abasinga musudde abantu mu shiriki nga mwekwese mu kifaananyi ky'okubanga nze ndi musajja muki mukulu nze ndi mukazi mukulu byendabye mbikoze eki mbirabye kati mukyala mumusanga mukyala musiraamu ono omuzimu gwe gukutte gina enkola gujja ne gusirika kye kuba kati emizimu gye njogerako nakati wano weegiri era ntera nnyo kuyamba abatabeera mu ddarasa ntera ogibalaga. Yes. Gufanana guti. Wana wetuli wano. Emizimu weegiri. Era ddarasa zembeera ntera okugiraga abantu nti mugulaba. Era batera ovaamu nga owaayi nga bafunyeemu ku kantu kati emizimu sikyaginoonyeza nnyo wala. Wemba njagala okugulaba nawe nkola ki? Era ntera okugamba abantu ku mikolo wemba nga nze ndi MC. Waliwo wano abatera okukuba ebifaananyi ku mikolo. Kati ze wemba njogeranga nti kati kadde kakukuŋŋaanya mizimu. Kuba kino kyakuba kino bwati kyakusikako. Abanga akuggyeko muki? Omuzimu. Nakwati buli akuba ekifaananyi lindi olunaku lw'ogenda okinnyonnyolera mu maaso gani? Mu maaso ga Allah gokanya kimu nze nkola binnyumira ne Allah ajja kukola ebimunyumira ku ggwe ojja kunyumirwa. Kati omuzimu wano wetuli mbalagayo gumu muzeyi olabye ku muzimu oyagala ogulaba muzeyi atiddemu bamugamba dde ebintu ebyo twali ku ssomero omulogo najja babayitanga ba acrobatic naye nga nakimanya maze kubisomako nti yali mulogo nga akwata mu mpale bwati empale zaffe ezeshoti muzijugire bo omukono mu mpale bwati n'agamba buuka nobuuka nga obuuka akantu kakaba omwana yakaaba babagamba ani ajja tumugezezeeko nga nze saagendayoko omwana yakaaba n'abiva nakoona omulogo nadda ku birala ngono lwaddawo ekigere ng'empale ekaaba kati muzeeyi agambye sijja kunkaabizaako mpale wa mubuzeegalolaa ku muzimu tanzize yaddeka mwana wange tondaga muki omuzimu teguli wala nnyo buli ali wano alina omuzimu buli ali wano era waliwo emizimu egy'emyaka egy'enjawulo
omwene myaka ngemeka 26 kati guno gwa 26 omuzimu guno gwa 26 oyine myaka emeka guno muzimu gwa 10 nemeka oda mwe tutulidde najyo mugitulidde muze ya moyine myaka emeka guno gwa nkaga katate guno gujeno hey ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunyonyola bino bitukondeza ndakwandi fere twawa dini budde aitwa twajiwa saidi ya shiriki omuntu wabanga azalibwa Allah amukunganya mu lubuto lwa maama we ngagatta amazzi g'omwami n'omukyala ennaku 40 bweziwerana amazzi Allah n'agafula ekitole ky'omusaayi tukwatagana ezo ezana Allah n'agattako ana amalala guno omusaayi Allah n'agufulamu ekinyama si kinaana wayongerako Allah n'amalala ng'ekinyama Allah akyambaza amagumba nga saamu n'omwoyo zennaku 100 gy'emyezi 4 era omukazi wagambira nti omwana ajijowulire aleke enjala kati emukola ki ku myezi egi nakirabako mu bitabo nenkibuuza ku bakyala kuba nina siringa nze faaza nze abakyala nina kati nababuuzaako naye nga mpima emyezi neeno eri mu bitabo ng'ebbanga lyeryo nga tanakuweza myezi 4 taba na mbeera yonna eraga ati obutoludumuvinga kudde eno bakudde eri kati ku nnaku 12 Allah wateeramu omwoyo Allah wagwambaliza mu kiki mu kinyama kati njagala kuzzaako mabega ekinyama nga tekinama kugenda mu mwoyo tekirina movement gyekikola oba tutukwatagana kati Allah wateekamu omwoyo nekitandika okukola movements ez'enjawulo era bw'oba ofa Allah ajjamu ki kasita agujjamu nga system evaako oba ontegeera kati omuntu waba azaalibwa Nabi sallama ahadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yagamba nti omuntu wabanga azaalibwa Allah wamusimbira qarinuhu min al-jinn Allah amuwa munywanyiwe mu majinni omuzimu kika gugwa mu bika by'amajinni omuzimu libeera jinni naye mu classification y'amajinni gwe gusookerwako wabeera basirikale ndoza babeera ba LDU njagala tufunagane bulungi wano wetugenze wayinza okwanga yewayikira obusiraamu bwo oba obwajjajjaawo oba obwakitaawo nsaba Allah butukuumire woba ozaalibwa wano Allah wakuweera ekitonde mu majinni ne kibeera kikwano kyo badde nsaba obuntu buno bwenziriŋŋana mu buseeko ebirowoozo kubanga bwe bugenda okugattulula shiriki gwe tutuddemu olwaleero guno omuzimu si yeggwe qariinu eno si yeggwe wabula Allah agikuwa gwe ng'ozaalibwa wano ne muwangaala bameka just mukwano gwo ku saidi y'amajinni era atambula naawe wodda wadda kyolya kyalya boyagala bayagala bokyawa bakyawa kyomanyi kyamanyi era bino byenjogera bijja kubakingibwa bijja kuwagirwa abantu abakulu abali wawangaliddeko mu jahiliya eyo nti omuzimu bwe gujja ne gutuula kuwa famire guyina bye gwogera nga mubimanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyina ebintu bye gwogera nga mukakasa nti wamma omugenzi bye yagambanga n'eddoboozi era n'omwana w'omugenzi guno muzimu mwe guli nnya gumuyita mwana wange, taata waago gumuyita taata wange, kubanga guno omuzimu gumanyi buli mugenzi kyeyali akola kyeyali amanyi. Kati watimbazizaako emabega nti abantu naffe abasiraamu abamu tugudde mu shiriki ku lw'emizimu olw'obutategeera Allah yasomesa ki ku bitonde bino. Newunyiza nnyo we nakasusse fayiro ku media
abasiraamu bangi bambuuzizza seeka olwa banvumye kuba beekanze byenayogedde naye ono omusiru yavudde wa kubanga ala byenjogera amanyi si byambuki si byambusiraamu olwa bambuuzizza pasentire nga bambuuza kyogamba Allah emizimu ye yagitonda uli ekibuuzo ekyo hanenga subhanallah nangamba shey nakoma wansi naga shey tonzizeemu ate njagala kuyiga emizimu nagyo Allah yagitonda kati saamuzeemu okusooka nga ndaba kyaleese kinene okubanga atamanyi nti ekitonde kino Allah ekikola ki ate nga ffe tukimanyi nti buli kitali Allah kitonde kyani kya Allah tabaraka wa taala. Kati nsaba Allah kayitewo nti emizimu bitonde byani bya Allah jalla jalaluhu. Kati ngambye nti wegujja mu family kubanga nesirala omuzimu tegujja mu family gye gutamanyi, omuzimu gujja mu bantu baagwo. We natuka kuona omukyala ono omwana yali akwatibwa omuzimu ogwo, nasanga omukyala geoscience omuzimu ogukwata omuntu wano mu Baganda bakola batya nga bategedde nti waliwo aliko omuzimu bakola batya nam ebyoya byenkoko babikola batya babyokya ne babiwunyiza ku nti kuona aliko omuki omuzimu estepu emu bookya ebyoya byani byenkoko ne babiwunyiza aliko omuzimu. Ekyo kimu. Nsaba y'ekirala kawunyira ne bawunyizira ku aliko omuki, ebyo bibiri mu mpeeyo y'ekirala. Nam akusamira kinene, okusamira kinene njagala details. Kamulali bamukola batya kamulali bana temutya musimbe wakati awo temutya kutubuulira bintu bino kulwensonga omulayizo kati nyinza obyogera ne bansongamu olunwe nti oyo kati ye mulogo gwe tulina mu muzikiti. Nedda abamu naffe kati nze mbimanyi, nze siyogangako seeraguzangako, nsaba Allah nzite nga sibikozeeko nammwe akibawe, naye mbimanyi kubanga twakula tubiraba. Ate ono gwe nasanga abikola kati we namulaba nga abikola nze nabikola naye era mbimanyi nabiraba nga abikola. Baleka ne kamulali ne bamukola batya ne bamusaku ki ne bamusaku muliro. Kakati kamulali kawunyira ebyoya byenkoko wali ekirala akabaani amakulu bali bakulyetingawo akawoowo kanyigiriza omuzimu guno gye gwegwese guveyo gwogere kubanga amajini tegakolagana na perfumes. Assalamu alaikum warahmatullahi. Gogaagala bintu biwunya. Gwe teweebuuza nkola ati abashiri kubatuma abantu ebintu ebikyafu kuba amajini go gaagala bintu ntwe. Omushiri kwagamba munne nti genda ondeetere olusenke olwamera mu popo naye nyamba okumala ekizibu kino toweebuzaabuza lukuuze mannyo. Mumwebaze Allah muli basiraamu. Abantu abashiri kubakola ebintu nga munnama senses weewuunya ono waawa. Wallahi agamajini ogalaba bwe gaba gatandika okukolagana n'abantu tegabatandikira ku university, gabatandikiza mu nasale, gabatandikiza mu ki gasookera mu yasaruna aba ta gagenda okwongeza sentence nga tokyadda mabega. Oli wajja okusaba obugagga bamugamba tewali buzibu twala ensuwa eno n'enkima eno otuweyo 15,000
ng'atwala nsuwa na nkima ngine 15 naye kiva mu nsuwa n'enkima ayagala zeeyo ensuwa nga tebikyadda mabega kozinga asiramusi kuba Allah yasobola okubyeŋŋanga eyo. Kati omushiriku batuma abantu ebikozesebwa mu kusamira kwabwe naye byonna totale bibeera bintu bikyafu kyafu. Batuma abantu emisaayi gy'abakyala egy'emirundi emeka? Egy'emirundi 2. Bataapinga emisulo gy'abantu, bataapinga ennagisi. Ate eddogo ery'omukwano eryo olya ennagisi n'olya ne buneiba bwayo bagirungira mu katunda kaba kakala ki katera kuba kayera akatunda akalamu. Ate n'ennagisi ennamu etaliimu bizibuzibu era neyebeera yaki ya gold eba ya gold. Kati gold mu yero ndowooza ofunamu yero ki eba ya yero muuko. Era waliwo omuwalimu omu yanyumya omusiba gwagwawo, omusiba gwagwawo ku gundi. Omukyala yali aliisa bbaawe emaali eyo, omukyala yali amuliisa emaali. Musajja agenda okunywa wati wansi wa girasi alaba emaali yawalidde. Babikola akhiri kalimu, babikolera ddala abashiriku babikola. Kati omuzimu nsanga omukadde ndoza akaddo ke yali akutte bwali bukawunyira nga bakwasizza n'omwana oyo yali akwatibbwa omuzimu, bamuwa obutungulu ne bamuwa abaleeta na munnyo. Kati nsanga omukadde agwegayirira agugamba yogera, gwani ovuddewa? Omwana musanga ali ku miguwa. Ne mbagamba kiki jukira nabagwamu saawa 5 ono mukadde abbye sho. Nabagwamu saawa 5 mukadde sho agibbye. Jukira ali wonna bamulaba bwe emyaka balowooza mulala alimu amaki amagezi, kumbe already for what? For nothing. Ojagamba big for nothing. Kakati mbabuuza mukadde okola kinti soko sirike mulinze nze wentuuka awantu omuntu mwettiwa myaka ofisi ya Allah nazisoma ne bigaana nga twali mbeera ekyuka nensoma suratul jinni nenjiddingana nga nolaba nga aweddemu amaanyi n'akankana nassa emikono nangamba seeka sula kiki emanyaye kati ono yaliwo yennyini nekola bye nakola awo ebinvunaanyizibwako mu firudi eyo. Kati n'agenda anaabeko ettaka aba ayingira ekiyigo. Allahu akbar, ne gumwambala buto baku ttaka nenziramu nensoma bali bino byenjogera. Allah tusasi neŋŋamba Allah twogera mugabo omukwano kubanze ndi mukozi we mugabo mukama wange abantu bano bonna abeetoolodde wano bali wakati w'ekimu ku bimeka bagenda vano nga bagamba nti wallahi Qur'an egoba emizimu, oba bagenda gamba olaba obwedda tubagamba awoza emizimu gy'amaanyi ne seka teyaze ne gimulema otugenda mu masabo nga batunenya. Nensaba Allah nyamba, Allah yampa hikima nenga senda kudda mu sura z'ennamaze zino. Sura Twaha eno erimu aya ezogera ku mbeera y'eddogo. Nensoma Twaha manyingira aya bankaga mu 8 awo Allah yagambira nti abalogo wala yuflihu sahiru haythu ata, omulogo tasobola kuwangula Allah ne waita luddawa. Nenjidingana ngene mulaba nga ajugumira
ajugumira kati wano kati guno wero bugitidde we yajugumira naggwamu amaanyi mikono n'agisuula naddamu n'aŋŋamba seeka sula nimanya kati era ono yakomyewo nenkola dhikari yawe ezasembayo ezikolana ku shayatini Allah n'amusaasira n'olwaleero teguddanga amakubo gali aga buli muzimu lwe gujja abashiriku baagala bawuliziganye nagwo gugamba ki omutegedde buzibu ki ate abakkiriza bwe gujja gye tuli tugoba mugobe kubanga teguyina makulu oli yafa omugenzi si yono oba otegedde omuntu bw'afa Allah amugjamu omwoyo okozinga omusiraamu ali wano woba mutima ina odautinga kyenjogera kozinga owakanya Allah na mbaka ne Muhammad sallama kubanga yagamba omuntu bw'afa ajjibwamu mwoyo bw'amala oziikibwa ne gumuddizibwamu oba otegedde n'abuzibwa biki ebibuuzo bw'abiyitako Allah amuwa ebintu bina wabigwa afuna bina nsaba Allah atuwa ebina ebisooka amutera kapeti ey'omujjana mu kabbuli n'amwambaza engoye z'omujjana mu kabbuli n'aggulawo kabbuli ye n'agigaziyo tuusa amaaso gye gakoma sayidi zonna Allah n'amuggulirawo omulyango gw'ejjana ng'akawoowo n'akawewo akalungi k'ayina mu kabbuli kava mu jjana oyo yoyo ayise ku bigeze biri mu ntaana abigudde Allah amuwa the opposite amutera kapeti ey'omuliro mu kabbuli n'amwambaza engoye z'omuliro mu kabbuli n'asika kabbuli n'emunyiga n'embirizi ne zikwatagana Allah n'amuggulira omulyango wa jahannama nga ekivundu n'ebbugumu byafuna mu kabbuli biva mu jahannama direct kati wekibanga gwe twogerako Sulaimani Allah amaze okunzita nga ndi mu kabbuli nfuna ekimu ku bibiri nsaba Allah atuwa ekisooka kati ate ono abeera zze gye muli yani ati gwe muzimu kubanga we twaziika nnyama malayika we zajja zazzaamu mwoyo wano twalekawo muzimu gwo weeguli era emizimu gy'abantu gisigala mu famire zaagyo omuganda yategeera omuzimu kubanga ye lubaale asookerwako wano mu Buganda kyebayita lubaale gibeera mizimu gy'abantu abakola ki abaafa kati omuzimu era baguyita omuzimu muntu gwo gujja buzine gwepatika ku muntu kuba is not part of human being gwo gujja buzine gubeera n'omuntu ono kati omuzimu omuganda yagutegeera kusaidi y'ekishiriku kubanga shaitani navigeta waabwe abashiriku singa omuntu afuna accident n'afiira gy'afiiridde omuganda akkiriza nti omuzimu tegulipootinze ku embassy balina okugukimayo gujje wano ku kitebe kati mba n'abasiraamu mu ddalasa nsaba Allah wetwogera ku bintu bino ne tubako ketuleseeyo nga gw'okamanyi ng'ogamba seeka nange nalaba ku kino kuba kino nali sikimanyi bantu babitukweka ogenda otuuka ng'embeera yonna esiramusi naye nga shiriki yasooseewo omusiraamu ngamba omusiraamu nga sikimanyaako nti bakima n'omuzimu kati seekaleka naawe bagino nawana enkya neggulu nemugamba batya nti ati accident zibeera nnyo wano ze mbalaba nga baginonye nenzijukira waliwo naalongo eyaziikwa kati we bamuziika siwe yafiira kati bajja n'enkoko emyufu n'oluwanyi n'ebiralalala kati mbuuza zino enkoko n'oluwanyi ku naalongo nti baali bakomyawo muzimu gwe tomanyi lwaki abaganda ba-insistinga nnyo ku kuziika ku kijja yo obadde okimanyi nti kati nze nga we ndi mukwano gwa Master Faruku singa banzuula nti ekika kyaffe tekiri mu Uganda bandi nga wonda banze wano mu Uganda mbeerawo kaseera buseera nadda buki nadda buzi natuuka wano mu nsi mu mwaka gwa 1989 emisana oba ekiro ekimu kubimeka ku bibiri kati najja buziwa nera kadde ko nanze nkola ki ngenda kati singa nfa nga gye nafa tebategeerayo bulungi netumuziikewa kati masita gati oyo sahaba wange tusala ffenna tumutwale ewaffe ettaka ddene bwe baba banyambye ne banzikiriza banziike ku ttaka lyabwe ku lusalosalo
tebagatta muzimu gwange na mizimu gyabwe kuba akadde konna bagenda gyetaaga gijje girwanirire famire. Ebika ebisinga ebiri wano birina ekiggwa kyabyo. Ekiggwa ebeera nga state house ekuŋŋaanya abalina endowooza emu ku kibiina ekyo. Kati ekiggwa yentabiro y'emizimu gy'ekika. Kati watanga mwaziikamu Sulaimaani atategeera bimwogera. Kati muyita emizimu gijje gikola omulimu. Sulaimaani yaze bano ate muŋŋamba ki vaayo gwe nawe tuyita bantima. Kati balina budde bwakugamba mizimu vaayo bagikuŋŋaanya lumu nga baziika gibeera wamu. Waliwo omukolo gwe bayita okwaza lubaale. Singa basanga ekikanga ekyaffe kikyali kiriini, alhamdulillah tetulina kiggwa kya gundi ekyo kya lubaale. Batugamba byaliwo okodede ne babyokya. Neri abayayi ntero balabe bagala obizza. Lumu nali muto tuli mu kumanyagana. Senga n'ava mu malaalo. Najje misinde n'agwawo maaso gaffe. Nali muto nga kaswayira. Bwe yagwawo ndina batata asituse. Taata alina ekirevu bwati. N'asituka n'akatembo. Vawo! Muvuma! Mukumiza ebitombo wano! Mutabule kika! We yaleeta emboko senga yasiituka. Kubanga amajindi we galaba ebizibu nga bizze tegasigalaawo. Senga kati we nabisoma nebika nti senga yali akomyawo bya lubaale wano ate nga bamuzeeyi baabigoba. Kati ekikenge ekyaffe kyalina kiggwa kya lubaale bwabeera baagala okutandikawo omulimu gw'okusamira bakola omukolo gwe bayita ogw'okwaza lubaale. Okwaza kitegeeza kunoonya. We bajja ne bakuŋŋaana awali embuga yaabwe bajja ne bakabona ab'enjawulo nga bazze okuwulira omulimu gw'okuŋŋaanya lubaale ne bakuba eŋŋoma nga bayimba ennyimba z'abalongo. Kyova nti ffe mu Busiraamu si kituufu okweyita Ssaalongo. Obanga azze ku mimbali n'otweyanjulira nti nze Pastor Sula inna alhamdulillah. Pastor ategeeza ki? Era ejjuma eggwa abantu bakubuuza ng'ewedde wagambye pastor nti pastor ate pastor n'otusaaza. Kati Ssaalongo lubaale munene mu Buganda ne Nnaalongo ne Kato ne Wasswa ne Nakato ne babiri. Oba ontegeera? Obeera bakola omukolo ogwo ogw'okwaza lubaale bakuba eŋŋoma nga bayimba ennyimba z'abalongo zibanga adhikaali. Wallahi billahi alaikum kyenjogera singa basimba eŋŋoma wano ne batandika ennyimba z'abalongo wallahi emizimu girinnya ku bantu kubanga ziringa adhikaali eno mu ddiini. Kasita emizimu girabanga muyiyeeko emirongooti nga kigamba bannaffe bali wano nga gijja. Kati mbadde njagalamu Omuganda kyava ayawula ekijja singa banaaziika abafu nga babatabise mu mukolo gw'okwaza lubaale gubakaluubirira. Babeera bakyakube ngoma ngono alinnyako emmandwa balaba nga waliwo ekise kati jjajja gwani nze sennabulya. Vaayo naawe tukuŋŋanya banjovu naawe kyokoddeko ebbali vira banno bayitewo gibanga giri ku paredi guno ogujja gwe station. Kati abantu wano mu Buganda shiriki asinga arotatingira ku mizimu. Tulaba omukyala ng'afiiriddwa bba yeepaadinga. Okwepaadinga aba alwanagana na muzimu. N'omusajja akola ki? Yeepaadinga. Batwala omufu muziika n'akwata akagoye ke yeepaadingisizza n'akatwala mu kitooke n'akafugika n'alaamiriza tondamu kuntawaanya. Era obadde okimanyi amasafalo okuwandeeteddewo Allah eddakiika sigaza bbiri nti enkumbi mu Buganda tesuulwa ne weba ewanguse bagitereka for further use. Kumbe gitegedde? Kumbe gitegedde? Etalina nnimiro? N'ennimiro. Erina. Era ne Allah yali ajoogera yagamba fa'tu harfu mugende mu nnimiro zammwe muwandiise katumuzabuza enkumbi erina ennimiro bwewanguka
tesuulwa kuba waliwo akadde kegenda okukola eyo pressure yonna gye balina otereka enkumbi ezo ozipaadinga babiringa na muzimu ekitonde kye bataategeera waliwo akanyumira kaakano mu kaseera ng'agenze mu kitooke aba adaivatinga muzimu ontegedde guleme kumulumbagana gulobere mu kitooke naye laba kano guno omuzimu gwalobesa gumulaba ye tagulaba oba ontegedde bw'ava mu kitooke ngadda mu nnyumba ng'akwata ekitanda ng'era agulobesa ogw'okumeka ng'akiyimiriza mbuwe gunajja nga tegumulaba mbuye ng'ayala wansi ayimiriza ekitanda nga gumulaba okugamba onaakola ki nze nkulaba jamaani nawe naaba nkwetaaga nzija nsaba Allah nzinamu ate okutegeera ebitonde ebyo maliriza mbagamba nti emizimu bitonde bya Allah bigwa mu bika by'amajinni Allah yabitonda bimusinze omuzimu omukkiriza nyinigwo bw'afa tegudda mu bantu baagwo emizimu shaitaani gyewamba gye muwulira ng'omuntu yafa ne gudda mu bantu baagwo waliwo ogwagamba famire yaagwo nti munzimbire omuzikiti muzimu munzimbire n'essavu amawulire ngalina wano ku simu gwagamba baguzimbire omuzikiti n'essavu kati oba toli mulungi mu ddiini nti jjajja yasabye ssebo omuzikiti guno muzimu oba ontegeera emizimu bwe gijjanga mu famire zammwe mugigobe Allah yaga nti wa imma yanzaghannaka mina shaitaani nazghun fasta'idh billah sitaani wejjanga gye muli egyo emizimuzimu muyite Allah agibagobere kubanga tegirina kalungi kujja kutabangula ebika famirizi n'ebyalo wabarakallahu fikum subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mukkirize mwenna abali mu daruso eno mbayite mufollowinge Rawda Islam Media Uganda Rawda eri RAUDHA Islam Media Uganda mukutu ogusomesa abantu obusiraamu mu nsi yonna era omukulu gwe mulabo ali mu byuma oyo y'omu kuba Allah bayimirizaako Rawda okutambula era nga nsaba Allah abikumire ebigendera byayo ogenda ku Facebook notekamu ekigambo ekyo oba mu YouTube oba nojjayo enamba yaabwe ne bakuteka mu WhatsApp groups osome obusiraamu obutuufu ove mu kubuzaabuzibwa mbw'otambula n'ennono n'obuwangwa tebisoboka era ffe abaategeera eddiini obuwangwa bujja bukwejjako mpola buli wookizuula nti oli mulungi nnyo mu buwangwa eno mu ddiini oba otuwunyirira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.